Ebyenjigiriza mu Bukama bwa Tooro oyinza okugamba biyimiridde ku gavumenti eya wakati nga bw'onoonya amasomero ag'enjawulo agali ku musingi gw'Obukama oyinza okulemererwa. Mu kubuuza ennyo batubuulidde ku ssomero ate nga lya siniya linnya Kasula erisangibwa e Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabarole. Essomero lino lyatandikibwawo munnansi wa Scotland Ernest Eberhard Calwell eyali munnamagye eyawummula n'atandika okusomesa ku King's College e Buddo mu Buganda. Kati ono oluvannyuma lw'obutakkaanya na ngeri abayizi b'e Buddo gye baali bambalamu waliwo abayizi babiri okuva mu Bukama bwa Tooro okwali kw'omwiswa n'ebyalya abaamutuukirira ne bamusaba agenda ayogere n'Omukama ebiseera ebyo Lukira Basajja Daudi Kasagama Kyebambe owokusatu amuwe ettaka nabo bazimba essomero eryefaananyiriza Budde waabwe. Mukama kasomyako kuteesa atekerangalize nawe kati ng'Omukama akkiriza yamuwa ebifo bisatu alondeko ky'ayagala kwe kulonda eryali ku kyalo Nyakasula era n'atandika essomero lino mu mwaka gwa 1926. akamwoleka Kabarole Primary School, yamwoleka Omwibale Secondary School, yamwoleka na kino ekichweka ekya Nyakasula. Mu kiseera kino essomero lino likulirwa Reverend Dr. Richardson Balinda era tubuulidde engeri gye litambuzibwamu. Dafu Nyakasula emanyirwe nti isomero eritendekwa abebembezi, emanyirwe nti isomero eryabembezi n'entwaza yayo yoona n'abaana baayo n'emitwalize yabo tebaba baana bakavuyo. Waliwo n'amasomero amalala newankubadde galina akakwate katono n'Obukama okugeza nga Mpanga Senior Secondary School omwasomera Omugo Best Kemigisha. Tukira muno kumukozesa nk'ekyokulolaawo nuko abaana baitu ab'obwisiki basobole nabo kuba baana b'engeso kwehombeeka bakaba abaana abaterekeriire mu bwomezi bwabo bakalinda ekitiinisa kyabo ky'obwisiki kurora nti nabo mu biro by'omu maiso nibasobola kuba abantu ab'omugaso. Amasomero gano gatambulira wamu n'Obukama nga ge gamu kugavaamu ejjamba singa wabaawo obwetaavu mu mbeera yonna okuddukanya Obukama. Ku ssomero linnya Rukoma Model Primary School taata w'Omukama yasimbawo omuti mu 1964 bano gwe batwalanga ogw'ekijjukizo nga n'Omukama oyo naye alina gwe yasimba ku ssomero lyerimu lino. Nengo mu byajumwirwe Omukama owanyakulo hati bunu oyo nyimba kabambi iguru rukidi owakana nawe akahonderekera ky'isenkuru wijeija nawe ya simba hakasozi hanu haisomero nawe yataho muti ogundo gwekijukyo gumurukorora hali. Omuhikirwa Armstrong Calvin Akiki atubulidde nti mu kiseera kino bali mu nteekateeka okulaba ng'ebintu nga bino bisibwa ku mwanjo okuvujjirira Obukama. So I'm calling out to partners to come, let's have these conversations and ensure that we change people's mindsets. But Agiragiki is an interesting tool that I mentioned earlier. So that's one of the areas that we could be looking at. Waliwo n'ebifo by'obulambuzi okugeza ng'amasiro abantu gye bagenda okwongera okumanya ebyafaayo by'Obukama bino nga kwotadde n'ekisaawe ekigenda okuzimbibwa essaawa yonna bigenda kutandika kusoloozebwa okulaba nga bivaamu ensimbi okuyambako okuddukanya Obukama. If you move around, you're going to see that there are so many new structures. People are building hotels, businesses are mushrooming, meaning that the city status has attracted investment. Kandi nsima na message y'Omukama eye kugamba abantu baine kwikara batekana amataka ago kandi barole mbakorahe nkurakurana bateine muntu wena akubatezaho umukono tukimanyira itaka ly'Obukama tukana abantu baitu nabo balero kurungi mono. Kati okutumbula ebyobulimi Omukama oyo yatandikawo ennimiro emanyiddwa nga King Oil Model Farm mu disitulikiti y'Ekyenjojo eno eri ku bugazi bwa yiika 71 n'ekigendererwa eky'okuyigiriza abantu be ennima ey'omulembe obukodyo ne tekinologiya. Very good for lactating cows and also good for calves. Obyana. Kuno kuliko emmwanyi, amatooke, emiyembe, omuddo oguliibwa ente n'ebirala. Era balundirako n'ente, embuzi n'enkoko. Addukanya ennimiro eno atubulidde nti wano Omukama yasiima abantu b'okujja okutendekebwa n'okuweebwa amagezi ku nnima ey'omulembe ko bwereere. The king brought them specifically, number one, that the people who are interested to get these varieties, they should come here.
Ebimu ku batolo bye basinga okwenyumiriza Mbokama kyekyo kuwebwa ettaka okuzimbiddwa ebifo ebyenzikiriza ez'enjawulo. Na wano kanisa weeri taka lyabyewayo wakabaka bw'Etoolo. Twebaza that relationship buliwo wakati w'ekanisa ne Bwakabaka. Without the king, I think, the kingdom, maybe the gospel had not been here. That time there was a kind of a gap. Yep. It was there. It was created from all spheres, socially, cultural, and so on, because the kingdom was not there. And when the kingdom was not there, the institutions that kept uniting the people were the faith. The faith, and the Catholic Church in Fort Portal was one of those strong institutions which kept uniting people. Ng'agenda kuweza emyaka gino 3 ng'alamula Obukama, abatoolo bamwenyumirizaamu nnyo engeri gy'atutte mu maaso ebyo ebyatandikibwawo bajjajjaabe n'enkulaakulana empya zaagonjezaawo. Jocelyn Nakibule, agafeeyo ku Spark TV e Fort Portal.